bagamba nti okalyadda kakola ki kaddadda okalyadda kaddadda naye simanyi olugero luno balukola ku Kenzo kubanga abayimbi munnange bamutabukidde ku buwumbi omwenda obwa federation abayimbi bamutabukidde yukira nti Chameleone yorede yali akodda ku ssente zino waliwo n'abayimbi abalala abaziryako weebali era ngenda kuba mbakubuulira naye zino ssente jjukira nti abantu baalabula dda era bagamba dda Kenzo nti wali badde munnange ssente ezo tozisibaako era n'abayimbi bangi nnyo ku bo nalaba manager Roger owa Spice Dana naye agamba nti bo basobola okubeera nga beekolera ebyabwe ezo ssente tebaziriimu wabula waliwo wano abamu ku bantu bemmanya nga bo muganda wange wali ssente si bangu nnyo Chameleone oyo ewali ssente taba mwangu nnyo era ye mu federation yazifuna dda yagenda n'asaba bamuwe ne bamuwa twamulabe wano General Museveni nga bali mu kukuza legacy wane Kololo Chameleone ng'agamba byafunye omukisa ogwogera n'agamba nti muzeeyi aboogera boogere ebiboogera naye eggwanga olikuumye bulungi nnyo abalowooza nti ebiri mawanga amalala bisobola okubeera wano e Uganda bokutuuka na Uganda tebisobola kutuukawo Chameleone ng'ayogera ndowooza nga boogera oba ndowooza ageraageranya ku bibadde e Kenya okwekalakaasa kw'e Kenya neewalala mbu tebisobola kutuukawo nalibadde nga mati mwana muto naye ate si mwana muto nnyo kuba nsuubira okuba nga olutalo lwagenda okubaawo ng'era waali asobola oddonyomya lutalo lwa Museveni asobola oddonyomya Chameleone yadde yali akyali mwana muto nnyo naye yali asobola oddonyomya nti mundu yagiwulira kati bwe kiba kyaliwo naye kale ekyo si kitwagaliza Uganda by the way si kitwagaliza Uganda kibi nnyo kubanga abantu baafa nnyo mu lutalo olwo baafa nnyo naye ate njagala okubuulira Chameleone nga bwe kiri nti akoze ssente y'omu ku bayimbi ababadde laki endowooza wano e Uganda mu kukola ssente mu East Africa sijja kugamba nti oba mu Africa yonna naye Chameleone y'omu ku abo abakoze ssente mu bayimbi naye bw'aba akyasobola okubeera ng'asabiriza n'essaawa eno bamuwa ebintu byabwereere buli kimu ye babeera mu favors nakati essaawa awo wennyini yabadde era asaba Museveni mbu amukolere studio amukolera studio mbu asobola okubeera ng'atumbula ebitone by'abavubuka mu ghetto yawadde example yani ya Fiki Gazi oba akola naye akayimba Fiki Gazi naye kali kwegamba akyengezaako okutegeeza nti ekizibu kye tulina abayimbi naddala oba bannakatemba nti omulimu gwe balina omunene ennyo ogw'okusomesa eggwanga nti mu kuyimba kwabwe oba nga bakutte akazindalo oba bakutte gita oba piano oba ki nga bagenze mu studio nti bayinza okuba nga bagutemeddeko ettaka tuyinza obutakitegeera essaawa eno nga nkikunyonyola wano naye mu njogera ennyangu nyinza okugamba nti bagutaddemu nnyo obaolyawo ebyebufuzi ate nga ebyebufuzi ebiseera ebisinga obungi bye bagezaako okubeera nga bazannya politics waabwe gwe bayingiramu nga agendereddemu kubeera nga bwekkusa wabula si kuyisawo ddoboozi ly'abantu bwe buzibu bagenda okubeera nga basanga naye ekyo muneeka tukireke kubanga waliwo abantu abamu kuba Chameleone yayogedde ku retirement ayagala kulitayaringa mbu alitayaringe n'ekyo kitegeeza nti oba oli awo ali ku ttaamu egenda titwogera ku ssente obuwumbi omwenda naye nga sinaba kubeera nga tugenda ku buwumbi omwenda Kenzo kati essaawa eno zimutudde ku mutwe batwalaba bwe yamala okufuna obuwumbi omwenda n'agula enziruse yakabye ennyo n'akola buli kimu oyagala mmotoka special hire katugambe oba airport taxi naddala mwe abava ebweru nammwe abali muno munda mu ggwanga oyagala mmotoka yakupangisa omuntu akuvugemuuko ng'ate wa mazima g'osobola okutuuma n'owa ekitereke kyo n'owa ne ssente zino zitwale wano waliwo abantu abamu nga asobola okugamba nti ssente kale kanzikuwe mobile money network eganye ebirala kubira omukulu Mukisa ali ku 0740605030 asobola okuyamba bulungi nnyo asobola okulona ku airport asobola okutwala yonna mannange akujje ku airport asobola okutwala ku airport abali ebweru mu nsi z'ebuwarabu mwagala okudda okomyewo kiro
oyagala omuntu munnange gw'olinako obuvu nti ono bw'abeera nga nkyankalanyiza oba oli awo asobola okubeera Uganda atera gye ntumutulesinga kubira omukulu mukisa ku 0760605030 simu nja gikuddira mu maaso awo ng'omaze okubeera nga bwetegeka ng'ofunye peeni Abanajada Investments abamu abamanyi kubira omukulu Kiza Shafik ku nsonga z'ettaka oba oyagala kukola project wano e Kampala kubira omukulu Kiza Shafik mulime era ekisimu ze weeziri awo muzimanyi bulungi nnyo Haji Haruna ye musomi weddwa ku bizibu eby'enjawulo abaagala okulongoosa emirimu abalina obuzibu mu maka n'ebirala ng'endwadde oba oli awo ebizimuzimu ebikutawaanya ekiro Haji Haruna mukubireko omusomi weddwa asangibwa ku lw'ejjinja wali e Bulumagi munnange katuddeyo ku ssente obuwumbi 9 ezaaweebwa abayimbi nga ziyita mu kibiina ekya Eddie Kenzo ekya Uganda National Musicians Federation UNMF zino zireesewo olutalo abayimbi abamu ne balangira abaddukanya Federation okukwatagana n'abayimbi abanene ne bazeekomya bokka abayimbi abakayana bagamba nti tebaganyulwa era tebaganyulwa mu ssente zino eziwera obuwumbi 9 ezakafulumizibwa ku buwumbi 13 ezabasuubizibwa ezino 9 zasooka kugira ne beekubako enfuufu ne bakola buli kimu emmotoka ne zisoma ez'ebbeeyi n'ebirala kakati awo oba oli awo muli ku ziri mulina kusaba nnyo ne mubeera ku ziri obuwumbi 13 bw'otwalako 9 wasigalawo bumeka obuwumbi 4 kati kuliko ne babulooka owulira buwulizi nsima minisita gundi munnange ekimu ku bibalemesezza bwe bukwakuliso obwassiibwawo okufuna ku ssente zino so nga munnange baazirinamu essuubi eddene omanyi waliwo akagero ke batugereredda akawakikiri eremesebwa okulya nga buli wajja okulya bamugamba nedda engalo zo ziddugala ddayo naabe naddayo ng'ate alina kubeera ng'abuukabuuka akwata mu ttaka kakati munnange obukwakkulizo bwasukka ku ssente zino ekirala ekibatabudde kwe kubanga nti abayimbi abanene bo ssente zino baazifuna dda olwo bo abakyeyiya munnange ne basigala nga beekomba b'enkumu so nga ssente zino zassibwawo gavumenti okuganyula abayimbi bonna oba oli awo naddala abo abakyali abato be tulabamu essuubi kuba Chameleone nga bwe nkutegeezezza yabadde ategeeza General Museveni nti ayagala ritayalinge naye mbu kuyamba amukolere studio gyagenda okozesa okuyamba abaana b'omu ghetto okusitula talenti z'omu ghetto era bwe bati ne bagenda ne bamukkiriza okubeera ng'agenda okutuukira General Museveni ne bawayaamuko nayogerezeganyamuko naye Museveni kakati ekyo kitegeeza nti Chameleone abanga eyakkute edda naye nga bwe mpugambye nti abo be basinga ate okwagala ssente n'okuba oli awo n'okusabiriza ssente so nga ate already bo tuyinza okugamba nti bafunye emikisa gyabwe gyonna kati abamu baatuuse munnange n'okwagala aba Federation babaddize ssente zaabwe emitwalo 17 ze bassaayo nga okuyingira SACCO kubanga ssente ze baaluubirira okufuna zandibanga munnange zaafuuse gannyana babajjako emitwalo 17 teebereza ewatali kusosola naye okuzifuna ate obukwakkulizo ne bubeera nga bungi nnyo so nga ate omuntu kati munnange Priscilla Zawedde amanyiddwa ennyo nga Azawi y'omu ku bayimbi eyavuddeyo ku nsonga ya ssente zino bwe yayise ku mukutu gwe ogwa X eyali emanyiddwa ennyo nga Twitter ng'agamba nti ssente eza SACCO zaafuluma naye
kyennyamiza nti zaagabanyizibwa abayimbi bakirimaanyi bokka, ate nga tekisuubirwa nti banaazizza, kyokka bano abayimbi abato abaafuna ku ssente zino baabawola buwumbi nga balina okubeera nga bazizza, nga ate munnange baaweebwa busammambiro, baabawaayo kwatayo emitwalo 60 giikyo, ate olina okugizza ogenda kulikodinga ki, njagala kulikodinga audio ewa producer gundi, kale kwata meka 3 kwata, ate olina okuzizza bunnambiro, ozizza ddi mu mbeera efaanaganako bwetu. Bano ba Chameleone ne ba Kenzo bo ne bagabana omudidi n'abalala. Benson Mayingo nga ono producer era nga member wa Federation yagambye nti bw'ogenda ku ofiisi za Federation okubuuza ku ssente bakugamba nti munnange tezinnajja, wabula munnange bw'oba oyagala okukuwola olina okusingayo ekintu nga kaadi y'emmotoka oba ekintu kyonna. Henry Mwanje jukira batugamba nti ssente zino nga sinabagenda ku Henry Mwanje batugamba nti ennyimba zo oba oli awo katugeze omutimbagano gw'olina byonna ebyo babikozesa ng'omusingo, naye kakati muganda wange bimu n'okubeera ng'oteekayo kaadi y'emmotoka. Henry Mwanje naye munnange yemulugunya, mulaba Henry Mwanje yemulugunya ku ngeri ssente zino munnange gyezigabwamu bwe yabadde ku TV emu gyabuvuddeko yagambye nti aba Federation balina kyekubiira mu kugaba ssente zino. Yalangidde Kenzo olw'okusosola mu bayimbi ng'agaba ssente zino, n'agamba nti munnange ye ebbaluwa ze ezasaba ssente nti baakazigaana enfunda 2, ng'alowooza nti osanga baazigaana lwakuba nti si mukwano gwa Kenzo. Aizon T naye agamba nti ssente za Federation yakoma munnange kuziwulira mu bigambo, tazikwatangako, songa munnange yali azirinamu nnyo essuubi kubanga abonyeabonye nnyo n'endongo. Yayimba akayimba kali bakayitaani nkerabidde, yakayimba n'oli omuwali ya Farid Grace mu kabenje ak'amaanyi Dekabusa. Eddie Kenzo annyonnyodde nga Eddie Kenzo ennaku zino yayiga okwogera ebigambo, alina bingi muganda wange, era ono ye president wa Federation Eddie Kenzo omugole yagambye nti munnange ebyokusosola mu bayimbi ku bya ssente y'ensonga, era buli omu amuliko anaatera nakuba kayimba, ndowooza nga abannyonnyola nti mukkakkane ssente muleke muve ku ssente. Yagambye nti ssente ezaabaweebwa baazissa mu SACCO nga omuyimbi okuziganyulwamu ateekeddwa okubeera memba wa SACCO eno. SACCO erina abagiddukanya era waliwo n'amateeka agassibwawo g'oteekeddwa okugoberera bw'oba wakuganyulwa mu nteekateeka eno. Ssente ezaatuweebwa za gavumenti era tukolaganira wamu ne minisitule ey'ekikula ky'abantu okulaba nga munnange zikozesebwa bulungi, era nga singa obeera weewoze oteekeddwa okuzizzaayo. Oba abagamba nti ssente, yagambye nti abo abagamba nti ssente nziwa mikwano gyange bokka, yagambye nti mbasaba bajje mu ofiisi balabe engeri ebintu gye bitambuzibwamu, bave mu ŋŋambo. Kenzo bw'atyo bwe yannyonnyodde. Yagasseeko nti waliwo abayimbi abasiiba bamukubira essimu nga bamusaba abajambe basobole okufuna ssente zino mu bwangu, wabula munnange bonna abajuliza mu ofiisi evunaanyizibwa ku ssente zino, kubanga munnange si yazigaba. Kenzo bamuzanyiza politics, money politics. Abayimbi abamu
olukongolo balussa ku Michael Kahumba nga yavunaanyizibwa ku mirimu egikolebwa mu Federation gwe bagamba nti yabalemeseza okufuna ssente zino olw'obukwakulizo mbu bwassaawo. Okufuna ssente zino omuyimbi ateekeddwa okusooka okusasula emitwalo 17 okufuuka mmemba wa SACCO. Olwo n'assaayo okusaba kwe, olina okusaayo okusaba kwo okukuwa ssente z'oyagala okwewola. Wabula munnange ate oteekeddwa okussaayo omusingo era nti kuno kwe kusinziirwa okukuwola ssente. Naye ajalaga nina wuufa yange kakati ndowooza we basinziira ate oli alina esikaledi ndowooza era we basinziira. Kati abayimbi ndaba naddala abakyeyiya ndabira ddala nga zino ssente tebazirina so nga oba olio bandyagadde okuyingira SACCO bafune ku ssente zino. Kakati engeri obuwumbi buno omwenda gye bwagabanyizibwamu Katonda bakubeera nga tutulaba abayimbi abafunye ku ssente zino. Kenzo yagambye nti ku ssente obuwumbi omwenda ezakabaweebwa bakozesaako obuwumbi 4 okusasula amabanja okwali aga wooteeri bwe basisinkana. Kwegamba bwe basisinkananga nga bateesa ku ebyo ebya ssente ezo nazo nga ziri okwo. Omanyi bagamba nti bw'owola omwavu ssente kyasooka okukola kutemesaako wali kilo y'ennyama wano mu Uganda wani mu Africa ewala yonna simanyi. Naye wano abantu abasinga okwewola ssente olwo zeewola bali asooka temesaako nnyama wali n'asooka yinaazaako ennaku. Kakati nabano nabo bwe batyo batandikira amabanja wooteeri babadde basisinkana, ofiisi y'ekibiina, ebyentambula by'abayimbi, ebyokulya n'okunywa. Jjukira nti babadde nga ne woofiisi era nga Federation yakola woofiisi nga tenafuna ssente era nga bali mu nkaayana. Kati ssente bwe zajja kitegeeza ne batandika okuleetawooko embeera ey'amabanja n'ebirala. Okusasula abayimbi mu jam sessions. Kakati olwo ne bagamba nti okusasulira abayimbi abajjanjabibwa okubajja ku njaga okupangisiza abayimbi abateesobola amayumba. Ssente ezo ze basooka okufuna obuwumbi obuna bulw'abayimbi abateesobola bateka okubeera nga basasulira amayumba ag'okusulamu. Okuwa abayimbi abaakosebwa obulwadde bwa COVID-19 nabo ne babayambako abayimbi abo abaakosebwa obulwadde bwa COVID-19 ssente obuwumbi obuna Katonda zikola ki zigenda. Zembadde mmanyi bino biri mu Paalamenti mwokka kubanga bano enguzi mu Uganda oba obubbi babaako kye babutuuma ssente ne zifulumira awo kati nga Service Award. Kakati muganda wange bano balina okubeera nga bajjanjaba n'abanyi b'enjaga n'ebirala kusasulira abayimbi abateesobola amayumba n'ebirala. Naye kye neebuuza nti kati kubanga bw'ogamba nti okutta akawumbi ka ssente nsuubira okuba nga osobola okukolamu investment ssente n'obako woozisiga kati amagoba n'obeera nga omaliriza ebizibu ebyo kubanga bino tebigenda kubeera nga biggwawo. Naye ate ssente bw'ozikozesa bw'otyo n'oweewa buwi kiba kitegeeza nti awo tewaba pulaani. Kitegeeza nti ssente ezo oba wazirya buli kubanga muntu ki wano mu ggwanga atasobola kubeera nga alowooza ekintu ekyo nti kati bano abayimbi netiwaka tebagenda kubeera nga bakoma bagenda kubeerawo ebbanga lyonna n'abato bajje. Kitegeeza nti obuwumbi obuna lwaki tobukolamu investment kuba weeziri wano e Uganda nga shuwa kubanga ssente kizira ku ssente z'olina noga kati tulekewo kati katutandika okubeera nga tukola ki tujja wano ssente ezikola kuba sisuubira kuba nti omuyimbi asobola okubeera nga teyeesobola n'abeera nga asula mu apartment ya mitwalo 5 tekisoboka oba yakakadde. Kale nga sinaba kubeera nga ate nkubuulira abayimbi abafunye mu ssente zino nkugambye nti gwe ayagala omuntu gw'osobola okubeera nga weesiga nga avuga airport taxi
nga era oba oli awo osobola omupangisa okutwalako gy'oyagala oba okulonako airport oba okutwalako airport gusobola okuba naye programu nti nja kutuuka saawa bwe ziti ompiikinga awo tugende ontwale ngenda Mbaale mutegeragana ku ssente ntonotono oba na wano mu Uganda osobola okubeera ng'omukozesa omukulu ayitibwa Mukisa ku 074 0 605 030 074 0 605 030 osobola okufuna peeni n'owandiika mpolampola nga bwe nkulinzeeko naye nga Kalifa aganaga y'omu ku abo omu ku baafuna ssente zino yagambye nti munnange teyafuna muziziko gwonna era ye amanyi nti zabwereere essimu eya Mukisa eri 074 0 munnange Kalifa aganaga amaze tuwa obujulizi era tugamba nti ye akimanyi bulungi ssente zabwereere si zakuzaayo nti wadde baamuwaayo obusente butono mbu baamuwa obukadde 10 naye mbu tatoma era mbu alinze lwe banaddamu okufulumya ssente endala mbu ssente ze baamuwaako yeekulaakulanye yagambye nti munnange okufuna ssente zino yasasula emitwalo 17 ne bamuggulirawo akawunti ne bassaako ssente ze 17 kugulawo akawunti. Gerson Wabuyi amanyiddwa nga Gravity omutujju Gerson Wabuyi era naye yategeezezza nti kyabavuddeko ssente yazifunako neyeewuunya abagamba nti munnange mbubaziwaako bamu naye yazifuna jjukira nti yamala dde okusubscribinga eri muyeru ekyo tetunnamanyi oba nakyo kyankizo kikuwa enkizo okubeera ng'ofuna akasente. Minisita yagamba bw'ati era nga ono okusinziira ku minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo agamba Federation yakaweebwa obuwumbi 9 era nga zaweebwayo okusitula embeera ez'abayimbi nga bazeewola okuyita mu ssako yaabwe. Ssente zino mbu zisobola okwewolebwa oyo yenna alina akakwate n'ekisaawe eky'obuyimbi. N'agamba nti gavumenti neetegefu okwongera okunyweza obuyiiya mu ggwanga. Wabula Ffina Mugerwa awabudde ono Ffina Mugerwa ng'ono yali ku lukiiko olwa Federation n'alekulira yagambye nti ssente emitwalo 17 ezabasabibwa okuyingira sako nnyingi kubanga munnange abaana abamu abatalina bangi so nga munnange bazeetaaga. N'agamba nti waakiri zandisse ku mitwalo 5 era nga kiri fiya mitwalo 17 kapito wa muntu kubanga wano Prime Minister Nabbanja yatugamba nti emitwalo 10 mu katale bw'ogiwa abakyala bo mu katale mbu gikolera ddala omulimu gw'amaanyi kola business n'omudaala gw'emira ku mitwalo 10 naye kati osabye emitwalo 17 gy'emidaala 2 so nga n'abayimbi b'ozisaba tebalina yadde n'akadaala akatonotono akale kuguyinza okugamba nti kaakano asobola okutandikira wano wakiri emitwalo 5. Ebyo munnange bibifa mu kisaawe ky'abayimbi ekyamaamirwa ebyobufuzi era nga engeri gyekiri nti munnange ate biveeyo ne bijja eno ne bitusasamaza mu byobufuzi mu ngeri ya diversion katulina okuba nga tutambulira wamu kubanga jjukira nti kasaba yingiramu ssente waliwo okusikiriza muli bandowooza eno musooke mumala okubeera nga endowooza yammwe kawano bweti musobole okufuna ku ssente. Ebyo byonna munnange bisuubire.